ne ku mulundi guno nga Trevor Eugene mpeereddwa ekisa okubaako ate kyengabana naye nga kino kiri okugeraageranya. Nabadde mpulira ku mutima gwange okusooka okuleeta omutwe guno ogw'okugeraageranya nga njagala geraageranya.com analog naye nga njogera oba nga ngabana ku Uganda New Curriculum, ensomesa empya okuva ku yaffe gye twasoma. Naye ate bwe nkiwulire mu mutima gwange ne ngamba okugeraageranya, kangeraageranye okuva emabega bajjajja baffe okutuuka leero ku bikwatagana n'okumanya Katonda, engeri gye tukwataganamu n'abantu n'ebya Buganda. Kati nga nze Omuganda bye tubikwataganya. Kitange ziri myaka 5, singa taata abaddewo yandibadde myaka nga 9. Myaka nga 9 kuba yagenda 2, yandibadde atuuka mu 9 kuba yafa alina emyaka 85, 22. Okay. Epo. Now, bakitaffe abatuzaala baasoma bayivu ne bagenda ne Bungereza ne bongerako. Bwe baakomawo be bantu bendaba nti ebikwatagana eby'Abangereza okusoma n'enkwata Abangereza engeri gye bakwatamu ebintu baali babitegeera. Kyokka ate nawano ku bikwatagana n'ebya Buganda, ensonga za Buganda n'okutegeera omuntu Omuganda bwe yandibadde atambula n'ebintu bye yandibadde abikola baali bulungi. Bakitaabwe ababazaala bajjajja okusoma tekwali kwa maanyi nnyo n'ate era ensonga za Buganda bazikwataganyanga. Kati batuzadde bwe batuzadde tuzze ne twesanga ati kansooke nzireyo mabega katono. Okay, kale ffe tubangi nnyo ku ffe tulokose n'etwa ya Yesu Kristo ng'omulokozi. Ne issues oba ensonga ezikwatagana n'ebya Buganda, ebintu ebyo oba ebyennono ffe ate tetubijjumbidde nnyo ng'ate bo bwe baabijjumbira. Osanga ebiseera ffe bitwakulamu ebyensanvu 8 kulwokuba nti Obwakabaka bwali tebunaba kuzzibwawo, bwaba bwali buvuddewo. Bo be bantu bakitaffe abatuzaala be bantu mujjuke tuli ku geraageranya. Bazadde baffe baali social nga bakwatagana n'abantu abalala. Naye bannaffe oba muffe ate ffe bwe tusomye bwe tukomyewo kuno oba ne bwe tusomye abasomedde kuno ebintu ebikwatagana n'ebyennono ebyo bya Buganda ebyo oba ebintu ebyaffe ebyobuwangwa tetubijjumbidde nnyo. So nga ate n'okusoma kwaffe bwe tusomye ndabanga yes tukuguse naye nga tuyina some imbalance as well as obutanga tetubalansinga n'abaana baffe kyekimu ate abavudde mu ffe. Abamu ku bo n'abamu ku ffe issue za Buganda, ensonga z'ennono ez'obuwangwa tuzikwataganya naye si nnyo. Ate abaana be tuzadde ate bo batono nnyo kuba babijjumbira ebyo ebyobuwangwa ebyo. Kati ate bwe bagenda ddala abasomedde ebweru bwe bakomawo be bantu abatayagala nnyo ku associating aba kubeera nnyo n'abantu. Ekimu ku nkuza kye nalaba kuba nayogera ku video nga njogera ku byenkuza, nina ekintu kye nakulandaba ate nga kikosezza abatuzaala. Bwe baali batulera baali batukuza baatulaga nti ino bizinesi yange, bino ebintu byange nkuweeredde n'okubibeeramu, obibeeramu kitono abamu tobibeeramu, taata yeekwataganyiza ebintu bye. Kati nno ate bwe bakuze ne batuuka ekiseera abamu ne bagenda, abamu nga tebakyalina maanyi, ne baagala ate batusike tudde tuli kugeraageranya mu bizinesi. Abamu bakitaabwe baabawe ne babegenda ebweru ne babeera eyo ne basomera eyo ne bakolera eyo. Kati bwe kituuse nga bazadde baabwe bavudde ku nsi, ku lw'okuba abazadde bagamba ebintu byange tobikwatako, nze nkuweeredde, kola ebibyo nabange tokwatako. Kati ne kijja kiba tuli kugeraageranya bwe tuleetera ate abayindi. Naye njogerako ne muganda wange omu, nange ate abayindi si bwe bakola.
bo bakwataganya mu bizinesi zaabwe n'obeeramu ne bwe batuuka okuba nga amaanyi gabawedde oba olina ky'oyinza okukola gwe ng'omwana ate ne bw'ovaawo bizinesi zigenda mu maaso kati abamu tebawulyangako bus company ya Suleiman Serwanga bus company yali nga ku Lubaga Road ne bwe ndaba bwe yali kati waliwo petrol station tuli mu geraageranya ekyo kinyagadde tusune ku mutwe tutakule ku bwongo bwaffe mu kugeraageranya kama mulungi